Rema Namakula police chemukoze kika mbina masao. Chosen Becky ne dictator amiru mukwano Christmas zo zabawubye damuna naye muyina munaye ne bawe balina kye babagamba bamukazi so si bamusajja Derrick bamukazi nenga mugamba muti akansubire muri bulungi kaye wisdom zo aye akyali ku nsonga za kingisa ezokuwunya ebabimba sa video mjimpereka like era nesagwe na mukwana tanala ku subscribinga tigiro subscribing era ngende mu notification bell oleme kusiwanga buli kimu kyonna kyemba nteekangayo. Mboyo mwana nyiza mbulya ebintu bibiri ebikunyiza kunze byoyagala nkyuse nkusanyuse nja kukyusa bwomala okubimbulira ebyo ebintu ombulire oba ndya wammwe laba omuyaayo guno rubbish. Oyo no mwana muwala Muna nga kwotadde bakati oba yabeeranga mulamu kuba si oyo bawe yoli omulala w'ekirokozi ekinene kati oyo yalinganga mulamu Muna yenaku zino obusungu ye bungi ddala ate era nga nina maaso awo ka vidiyo akalala ate bambiye ekiri Rema Namakula amaze okukola line-up yoki gyagenda okuyimbira okuva olunaku lwaleero ku lunaku olukulu paka ku boxing day naye munange amawulire ate agafulumye ba poliisi gefulumiza olunaku lwaleero bagambye teri muyimbi agenda kuyimba wantu wasukka mulundi gumu kugamba nga mbufunza omuyimbi olina ogenda n'oyimba ewantu ki ewantu wa mulundi gumu kati simanyi Rema Namakula oba kale n'abayimbi abalala betannaba kumanya naye era bonna bena bafunye genda kuba mbakuleetera wano ng'akola ki nga mbakutegeeza kati simanyi oba agenda kikola atya kuba olwedde abantu bonna bagenda kuba bamulindiridde nga bamanyi nti agenda kukola ki kuyimba kyokka ate poliisi yeegamba omuyimbi ayimba ewantu wa mulundi gumu ate bibiri sayidi ezeeyo naye era mu kaseera kano kanzikiriza kuterekera ka vidiyo ka Muna akalala mukwano ng'ali n'omwami ate nga wo kikabuka ate era mane kutereku akakaye wisdom nga alina kyagamba mulondo anti Christmas mood Christmas etuwube tuze netuzere twambuse etukkiriza kati munaye katono nnyo mbadde nsaba olabeko ka video ka Chosen Becky ng'ali ne dictator amiru munaye sagala kusala mugamba kugamba mbu ate anishasuvia atokomoka omugamba kako nawe kerabireko tweyongere. Merry Christmas, oh happy new year Onyafe Uganda ensi yaffe gyenzaalibwa mbagaliza sekukulu essanyu n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Merry Christmas, hey. Oh happy new year ab'e Masaka mukyala wange gyazaalibwa tubagaliza sekukulu essanyu n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Merry Christmas, hey. Oh happy new year ab'e Kawempe ne mu diaspora tubagaliza sekukulu essanyu n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Merry Christmas, hey. Oh happy new year we love you so. Brani mulondo yakubeeranga ku bufuso ng'akuba campaign za promotion kyova olaba yalyanga emirondo ng'erinnya lye anti olina okugumya munnange sente zagenda wala olowooza abakozi ba radio basasula mmeka omusajja agenda kukola press conference anoonya omuntu akuba nga tebamumanyidde ate amuwa mmeka kweyo show bamuwa mmeka kati kankubulire kweyo radio genda obuuze show kye esinga okuba eyakabi ye yagambye esobola kukyaza ekibuuzo bayimbi bameka abaagala abakyaze naye nze kyajagala omugamba mulondo aleme kweyita wa kitalo. You are not among the training presenters in Uganda. Your show is not among even the first 50 training shows in Uganda. Even if a training is wakwogera ku King Saha tosobola mukyaza okujja ku King Saha yakukyasiza mu Bangalore. Njagala okugamba Brian Mulondo oli mukazi nti nno kubanga Brian yatugambye embaga King Saha gye yajjako yandigambye nti wali ku mbaga bweti ng'owunya akamwa teyatugambye kitegeeze nti was a creation. Ekyokubiri Brian Mulondo oli mukazi kwa badde ogenda okukisinga King Saha omuwuliza akamwa gwe Brian Mulondo n'omulondo King Saha tawunya era mwe bantu mwe kansoke mbagambe King Saha tawunya akamwa. King Saha does not smell. Inze ndi so sensitive ku smell. Ulira kino kireta smoking omuntu omusanga smoking nze tesitegeeza nti awunya. Kankuwa example radio nyini gyagamba bakama be basmokinga kangana tubogeranga ko tubatunyira sigala nze sijimanyi tukireke bosirika Brian Mulondo bakama abamu bemanyi basmokinga abamu lwese tubagana tubawunya sigala okuwunya sigala ng'oli asmokinze tesitegeeza nti asmeringa singangamba okikatikize mu Luganda nti bannange ondeetedde laptop yange ng'eriko smell ya sumbusa
Tesitegeeza nti laptop ewunya. Wabula sumbuso baba zitaddeko. Kisaha yabadde aliko ki? Ati abefula bogero lusimu. Yabadde akola ki? Yabadde alina something smelling on. Ekintu wangamba nti you have a smell. Kachogera bwenta abantu bategeere. Singa ngamba producer oyo. Banange mwana go wunya bulungi. Okosa kawowoki. Fish deodorant. Naye manche mba mugambi. Si ya wunya bulungi. Kyesize kye kiwunya bulungi. Kyabula bulungi. Kyabadde wa wisdom. Kyabadde Zanero katuze mu deep analysis. Atawunya tukiriza. Zanero ompuli akakawo na yogera mazima sikawulira na kona ka deodorant toyina kyowulira very good nede kitegeeza sirika owulira bad smell yonna kunze nedda very good kitegeeza siwunya I'm not smelling. You are not smelling. Singa ngenda wali nenkwata ejji efumbe nendirya olimanyi lina that odor gye kitegeeza nti mpunya as in smelling nsobola kugamba mu luzungu you have that bad smell. Did you eat an egg? Chizewo oli wajji. Tesetegeza nti mpunya continuous past participle nti ntambula mpu. Banange tutuso kuyigiriza bana bakola ku radio za TV. Simanyi oluzibu ebintu bizibuwaza. Mulondo kye yabadde agamba saha. Nti awunya akamwa. Yamugambye awunya akamwa awunya. Ebintu bibiri. Mulondo tatusiri walyako. Talina pate okujja kaji tugambe. Gye yajja n'asanko kinsa tajogera. Kitegeeza ekintu kya Mulondo kyabadde kipangirwa press conference. Nzikiriza kensa a smokinga. Kyogere mu Luganda. Afuwe enjaga oba afuweta oba omuntu afuweta